Mbalamusiza nnyo mikwano gyange abali eyo abandaba ate era nammwe abampuliriza. Amannya yenze owammwe Dr. Bishop David Kiganda, Senior Pastor wa Christianity Focus Center, President wa National Pastors Platform of Uganda. Ekintu nuzza mu kamera olwaleero kwogerako nammwe. Banji kummwe naddala bakwano bange banji abanjagala nawulidde nti babatawaanyiza nga bayita mu ka video kempulidde kabadde katambula ku mitimbagano oba gye mwakazaako erya social media nga kakyusa bye nayogera oba byenzize njogera gattako ebyo ebimanyiddwako nga Kiganda nti Kiganda ye ali bw'ati. Kyabadde kya mukisa mubi nnyo okuba nti bwekito bwe kyavuddeyo ne babatawaanya emitima era ndowooza ekimu ku bindeese kwe kubagumya emitima okubazzaamu amaanyi bakkiririza mu buweereza bwange bakwano bange abanjagala n'eggwanga lyonna okutwaliza ewamu. Nzize kubakakasa nti nkyali Kiganda yennyini oligino atamala gakyukakyuka ate era atalina kisobola kumukyusa. Katambi ako kavunuddwa bubi ndowooza kye kyaleese obuzibu. Abamu basazeewo kavunula bubi, abalala bakigenderedde bugenderezi nga amakulu bagawulira naye ne basalawo butagawulira ne basalawo bateekemu endowooza yaabwe endala oba olyawo olw'ebigendererwa byabwe ebikyamu bye bayina. Ate abalala of course nga bw'omanyi abantu mu nsi muno tubeerayo n'abatatuwaagala be bantu babika bisatu. Abamu ku bunafu bw'okuvuunula, abalala kutegeera bubi, ate abalala ne bw'aba amazima agategedde naye bw'aba nga ekigendererwa kye kukusiiga ttaka oba okukusibako amatu g'embuzi engo esobole okukulya, ekyo ne bw'aba nga amazima agategedde afundikira kyakola. Naye nga mu bufunze akatambi kano ekisooka mu byonna bw'onootwala omutaana n'owulira konna mu bulamba bwako nga bakataddeyo tujja kwogera ne ttiimu yaffe babateereyo akalamba oba akagazi okutuuka ku ekyo owulire ddala obuvo n'obuddo obw'ebigambo ebyayogerebwa okusinga okugenda wali wakati n'ojjawo gwe kyoyagala okwogeza. Akatambi kano koogera ku kanisa ne koogera ku Bisiyaga, kabadde okusinga koogera ku Bisiyaga. Banji kumwe mukimanyi nti okumala ebbanga ddene emyaka kati giweze ne 15 oboolyawo n'okusingawo, banji kuffe tumanyiddwa mu Uganda ne mu nsi yonna nti Ebisiyaga tetubiwagira, Ebisiyaga tetubyagala, Ebisiyaga tetukolagana nabo, Ebisiyaga tetulina lunaku lwe tugenda kubikkiriza okusinziira ku Bayibuli ekyo nga kyekitabo mwe tukkiririza, ate era n'okusinziira mu buwangwa bwaffe si byaffe bya wano mu Afirika, si byaffe bya wano. Ate bw'otunula mu Bayibuli si bya wano ku nsi, bya mu Geyeena gye biteekeddwa okubeera. Tuli abagamba nti buwangwa bw'Abazungu, n'Abazungu babanga Katonda yabatonda nabo tebateekwa kubirya kubanga Katonda yayokya ebibuga bibiri biramba, Sodoma ne Gomora, n'abyokya omuliro, abantu abalimu bonna ne basirika nga bookera Bisiyaga. N'olwekyo kuba kubasaasira busaasizi obutabanyiiza nnyo bwe tutandika okugamba nti by'Abazungu, buwangwa bw'Abazungu, era nabo si buwangwa bwabwe kubanga ekibi tekibangako buwangwa bwa muntu yenna okuggyako Setaani yekka yateekwa okuba nga ye mubi kuba agenda mu Geyeena taweebwanga kyansi yakwenenya. Kanjogere katonotono ku katambi kano neki kye nali ntegeeza nammwe oba olyawo abali eyo bwe badde bakyamizza obwongo mutegere kye nali ntegeeza nti ekkanisa emaliridde okwekutulako omuntu yenna
bwe njogera ekkanisa sitegeeza Christianity Focus Center yokka naye njogerera amakanisa gonna kubanga bwe gambye nze president wa National Pastors Platform ekyo kibiina ekyegattiramu amakanisa agawerako mu Uganda wano n'abasumba bangi abagigattirako n'olwekyo nagomba ng'ogeredde nti ekkanisa ffenna nga gye tuli tewali lunaku lwe tugenda kukkiriza Bisiyaga for money nti tukkirize Bisiyaga olwa ssente twabigaana wabula kyekiseera ate okutegeeza abantu baffe abakristaayo abagoberezi baffe ba church member baffe tubalage obuvunaanyizibwa obutuwolekedde ffenna wamu nti obuvunaanyizibwa obutuwolekedde oba oli awo ebadde NGO nga basponsa baayo abadde bagiwagira ate balimu olusiyaga tetulina bwe tugenda mu maaso nga tutwala ssente zaabwe nti kubanga bayamba abaana baffe okusoma tetulina bwe tugenda mu maaso nti kubanga bayamba projekiti zaffe ab'engeri ng'eyo ababirya n'ababiwagira bonna twabeekutulako dda nitubaga nti asente zammwe muzireke tetuzaagala bo nga bamanyi nti bwekituuka ku ssente oba oli awo tujja kugonda okusobola okuddukanya projekiti zaffe zetulina ntugamba tikisoboka naye ate ne projekiti tugamba nazo tezigenda kugwa zetukola ensonga lwaki olaba nga obuvunaanyizibwa tubukomyawo eri abakristaayo baffe abasabira mu makanisa gaffe nti bannange webituuse bino lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka mu nnyindo nga tuzaamu buli ali gyali amaanyi ategeere nti Katonda ye gwateekwa kakati okukozesa Katonda gwampulira gwe gwateekwa okukozesa naddala gwe atawagira setaani atawagira Bisiyaga atali wa bwakabaka bwa setaani naye gwawagira obwakabaka bwa Katonda ekiseera kituuse okkirize ndi Katonda kati gwe gwalina okukozesa okuwagira emirimu gya Katonda gino gyonna gye tukola kubeere kubuulira njiri kuyimirizaawo amarediyo gaffe kuyimirizaawo amativi gaffe orphanages zetukola na buli kyetukola tukkirize nti Uganda eri self contained Katonda akolera abazungu bawa ssente naffe asobola zituwa njagala ekyo okwongera kinyweza nti bonna Uganda gwandaba kati gwe olina okuzambalira ku mugongo ng'enswa bwe tubanga ddala bano abasajja tunaabagobera ddala mu ggwanga lyaffe lino ate era nitubategeeza nti tubeetaaga ng'amawanga amalala bwe gaakola nga bwe walaba juzi Kata bwe yayimira ku magulu gaayo 2 n'egaana naffe twetaaga okubeera independent mu bintu byonna twetaaga okuba independent n'olwekyo obubaka obwabadde omwo bwabadde bwakuzzaamu maanyi bannayuganda bannaffe abakristaayo baffe tubannange tuddemu amaanyi tugume omwoyo tutegere obuvunaanyizibwa obutuwolekedde nti kati emirimu gya Mukama tetukyayinza gyesigamya ku bafanders abazungu ate nga basiyazi kujjako ng'oli muzungu naye nga si musiyazi naye bw'abanga muzungu nga musiyazi tetwagala kati nze ensimbi tusaba Katonda aziwe mmwe bannayuganda mwe muba muzireeta mu nnyumba ya Mukama emirimu gya Mukama gitambule Kiganda omwogerako nti alabika yamaze n'agonda obeera osaaga Kiganda tasobola kugonda bw'atyo tayinza kubanga amanyiddwa bulungi nnyo twaka rekodi ye manyiddwa nti yomu ku basajja abaagaana Bisiyaga ne sina mu Uganda mwokka nti mwe nabigaanira ne Bulaaya nabigaanirayo abakebera ku mitimbagano za mukiraba nti ne bwe nali ebungereza emyaka 7 egiyisa basiyazi baggwayo ne banneekalakaasiza kitegeeza nti sitandi eyange tekoma Uganda wokka ne bwe ngende ebweru nsigala ngamba nti bibi andoze ekyo kiwulidde ne bwe ngende ebweru nsigala ngamba nti bibi soogerera Uganda yokka n'ebweru ngamba nti bibi Kiganda omugamba nti asobola okugondagonda ku Bisiyaga nti oba yatiisatiisiza abakristaayo n'abaga nti bwe mutatuwa ssente tugenda bbirya oba otandise kubalaata oba otandise emboozi lubalaato kusesabusesa bantu naawe okirabula bintu waliyo ebintu ebitasoboka ne baba kujje mu tulo ekyokulabirako bw'ogamba Kiganda nti asobola okugonda n'agondagonda ku Bisiyaga n'atuuka obbikkiriza obanga bw'ogambye nti mufuti yamaze n'akola akatale k'embizzi tekisoboka ekyo seetaaga n'okusooka mukubira ssimu okumubuuza nti mufuti bye bakwogeddeko bituufu oba bikyamu nkimanyi bumanya tasobola kola katale ka mbizzi kwegamba bw'ogamba Kiganda nti yamaze n'akkiriza Bisiyaga ekyo ky'obanga ayogedde oba oyogedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo twagala obategeeza nti Bisiyaga tubikyawa n'omutima gwaffe gwonna kubanga naye Katonda abikyawa tetubikyawa nti ffeffe kaffe tubalinako empalana wabula Katonda nyine yatonda eggulu n'ensi mu bitabo bino naye nyine Bisiyaga ebyo tabyagala ekyokubiri twagala mutegeere bulungi mu abakyali abasiyazi nti tetubakyawa
era tewali yagambye tugenda batema oba kuba okyomuliro nedda tubaagala mwenenye mukyuke mu eri Katonda twetegese oba kansolinga okubasabira n'okubayamba okubiviiramu ddala ekibi tukikyawa mwaboononyi tubaagala nolwekyo muleke era mulekerawo ogenda nga mutuwaayirizeeyo mu bazungu gye mugenda nti abasajja baagala tutemako mitwe baagala twokya tewali yakyogedde ne pulezidenti wa Uganda tannakyogera muleme okukikozesa nga mukikozesa okusabirako visa n'okusaba obutuuze nga muga nti Uganda baagala bata naye tubaga nti mukyuke ekyokubiri ekintu kya promotion kyo kibi nnyo okuba nti omusimbi gujjaano ng'ekiguleese okulikurutinga n'okupromotinga ekyo kikyamu nnyo ebibi bingi nnyo bye tumanye biri mu nsi lwaki kino ekibi kifuuse kibi nnyo nti kyo kiriko ne funding kiriko n'abalikurutinga tetunalabayo bantu balikurutinga bantu nga babalikurutinga kunywa mwenge oba nga bapromotinga kwenda oba nga bapromotinga kusamira kati ensonga ki kino kitunuuliddwa nnyo nga tubagamba aba ekintu kino kikyamu kwe kuba nti ate mukigaseemu recruitment and promotion nolwekyo Uganda twagala okubazaamu amaanyi parliament tubazaamu amaanyi mugende mu maaso n'okola etteeka tuli mabega wammwe abasumba mwena mwena gye muli buli musumba engabo girumye mannyo Mukama agenda kuleeta obugabirizi tetwetaaga ssente ziriko obukwakkulizo tetwetaaga ssente ziriko bisiyaga twetaaga ssente ziwunya tetuzaagala ziba ziwunya nemmwe ebitongole ebirala bino bya gavumenti ne gavumenti ya Uganda tukkirizeni Mukama Katonda agenda tubeezaawo tugenda kumalako njagala Mukama bampeera omukisa abadde batawanyiziddwa emitima mutima gwammwe gwe babeere wamu Kiganda akyali oli gino tosobola mwozaamu tosobola mukola mu duplicate ne bw'oleeta ki ekyo nammwe mukimanyi nti nze sirya bigambo byange ekyo kyenjogedde mba kyenjogedde era bwe kijja okusigala bwe kityo ekifo kimu kyokka kyosobola okuntiisatiisa nti bw'ogaana ebisiyaga tujja kugaana okugendayo eryo liba ggulu naye bwe litaba ggulu wano ku nsi tewali ggwanga lyosobola kuntiisatiisa nalyo yadde ssente zosobola okuntiisatiisa nazo nentuuka okugondagonda ku kigambo ky'ebisiyaga nolwekyo bannayuganda Mukama abanjagalire abasumba mwenna muddeemu amaanyi mugume omwoyo abakristaayo muddeemu amaanyi mugume omwoyo bachachi member baffe tewabaayo abatiisatiisada abakangakanga ate era mpozi ne bannayuganda mwenna abanyumirwa era abaagala bye tukola abanyumirwa obuweereza bwaffe muddeemu amaanyi mugume omwoyo tokkiriza muntu kusiiga muntu ogwo wayagala n'amusiigasiiga pupu awunye nti amukuggyeko Omukama abanjagalira abampere nnyo omukisa Dawudi Kiganda ge mannya gange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ku lwa Katonda n'ensi yange.